Alex Muhangi okuva wali ku comedy store yoyo gogena maaso n'okuba nti olaba mu kifaananyi eddakiika eno ate era mukadde ke kamu gw'olaba mu kifaananyi ye Bebe ali bali bantani ababiri bano they are the talk of the town oba be bagenda maaso n'okuba nga boogerebwako essaawa zino olw'embeera eyabaddewo wakati waabwe ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero wali ku show ya comedy store eyabadde erina okubeerawo olunaku lw'eggulo ng'era yo yabaddewo wabula gye byakkidde nga Alex Muhangi omumwe atadde mu nnyindo Bebe ng'atambudde majestically n'ava ku show ya mwana mulenzi Alex Muhangi. Ekibuuzo bino byonna wa gye byavudde era wa gye biraga. Ky'olaba ku screen eddakiika eno ye official poster ey'ekivvulu ekyabaddewo olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ogwa February omwaka 2025. Post eyo yabaddeko ba comedians wabula omuntu eyabadde nga main performer oba main artist yoyo gw'olaba wakati Bebe ali bali bantani kwabaddeko abalala okwabadde bizonto okwabadde Chukamba ne munne okwabadde mwana mwala oyo is it Agnes ntero mwerabira erinnya lye comedian oyo w'oluzungu Mariachi Mary comedy babayita ba Mary Heart comedy senga nantume waliwo nno n'abapya mu industry eno eya comedy mu buufu obwo bonna babaddeko ku post eno naye nga Bebe ye yabadde headliner oba yabadde alina okubeera nga top performer oba show kwe badde bagizimbidde nti ye main artist then n'abalala bagende maaso okuba nti baperforminga era Bebe yabadde alina okuba nga akola performance then show egende maaso n'okuba nga emalirizibwa mu buufu obufaananako bwe butyo mukwano gwange. Wabula lwaki ebintu byagenze nga bwe byagenze okusinziira ku mwana mulenzi Musoga Eclipse okuviira ddala mu Gaagano family ate ng'ono y'omu ku bakwasaganya ensonga za Bebe ku bya media wano nawali mwana mulenzi oyo gw'olaba awo atubuulidde 4 n'akataano ku nsonga bwe zaatandika. Kigambibwa mbu Bebe okumanya obumanya ku kivvulu kino yagambibwa ebula bubuzi ssaawa nga ziizo ekivvulu kibeewo. Bebe bamukubiranga 18 ng'ekivvulu kyankeera era bambi Bebe teyakola nsobi yagenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo post okulaga abantu nti agenda kubeerawo era post eyo eraga nti Bebe yabadde mweteefuteefu okuperforminga abakuba omuziki bafiirewo bufiizi bonna ababadde abokwetantala okujja mu kivvulu kino era Bebe yagambye nti this Wednesday catch me live at Comedy Store Rosa Dimes alongside some of the best comedians in the game. Get ready for an unforgettable night of laughter and entertainment. Don't miss out. Nga bagamba nti olwokusatu luno munkwatire wali ku Comedy Store ku Rosa Dimes ngenda kubeera ne ba comedians abaakabi mu game eno. Mwetegeke okufuna ekiro ekijja okubeera nga temujja kukyerabira ekijjudde essanyu n'ebinyuma n'ebigwa mu koweeryo. Wabula Bebe okola post eno nti yagikolera Alex Muhangi mu ngeri ya bwasseruganda era nti Bebe yasooka questioninga Alex n'amugamba ng'onkubidde ebula essaawa ntono onkubidde obudde buweddeyo show ku happeninga
gontegeko otya nga nange tonnaŋŋamba. Nenti Bebe Cool ebbanga lyakoledde ne Alex Muhangi yagambye nti musajja wange kamusuulire ettawulo ngende maaso n'okuba nti mbeerawo ku kivvulu kino. In fact Bebe Cool okugenda mu kivvulu kino yasoose kuva mu motivation talk oba ekyo kye yateeseteese ekyokubeera nga akola motivational shows here and there, okubeera nga motivating abamu ku baana abali mu industry n'abantu abalala bamulabirako wano na wali. Wabula Alex Muhangi oluvannyuma lw'ebyabadde bw'ekiro bye ngenda okunnyonnyola yakoze post ate etabudde abangi. Post gy'olaba ku screen yakoleddwa Alex Muhangi, wabula nkakasa bukakasa yagikoze mu busungu bw'ekika ekya waggulu kuba ate oluvannyuma post yagisise, wabula agenda okugisika ng'abagezi bagifunye dda. Alex Muhangi yawandiise n'agamba nti I now understand why people don't like Bebe Cool. Nti kati Alex Muhangi asobola okukitegeera ebitundu 10 ku kinne waakyo lwaki abantu baakyawa era lwaki abantu tebaagalirako ddala ku Bebe Cool. Bigambo bya Alex Muhangi. Lwaki Alex Muhangi yawandiise ebigambo bino? Lwansonga nti Bebe Cool yazze ku show wabula teyaperforminze ate oluvannyuma n'atambula n'avaawo. Ensonga lwaki ekyo kyatuuseewo era naye eri mu vidiyo eno. Oluvannyuma lw'okuba nti Bebe Cool yakkiriza okupostinga show ya Alex Muhangi, ebyaddala Bebe Cool nti yatuuseewo mu nfo, wabula engeri gye kiri nti Alex Muhangi yateekateekanga n'obudde buweddeyo nti teyakwatako munwe gwa nnusu n'aguwa Bebe Cool yadde olw'ataano. Wabula ng'ate bwe mumanyi abantu bwe bateekateeka show omuyimbi basooka ne bamuwa kyoyinza okuyita deposit, nti we muteesateesa nti obukadde 2 omuyimbi asooka n'akwatako 10 n'alinda 10 nga performance ewedde oba nga atuuse ku show. Ne Bebe Cool nti yadde n'olw'ataano abadde teyalufuna, wabula ndi n'abeera powa n'agamba tajja teeka musajja we ku pressure. Ti Bebe Cool yakubiddwa nga ebula eddakiika nga zizaalinnye ku stage, Alex n'atandika okumupapya nti jangu jangu, era nti Bebe Cool yavuze kipayopayo. Yabadde amugambye nti ajja mu dakiika 2 naye nti mu dakiika 10 na ziizo Bebe Cool yabadde atuuse. Bebe Cool we yatuuse mu nfo n'agamba Alex nti anti lipa pesa, teeka wano sente zange. Nti in fact Alex yatadde nnyo Bebe Cool ku pressure, wabula Bebe Cool okulaga Alex nti yabadde ajja mu show, Bebe Cool yasoose n'aweereza advance team ye, era Bebe Cool n'aweereza ne Mami Zuwena n'ajja n'atuula. Of course nga Mami Zuwena nti waaba waali kyabadde kyeragalunye nti n'omukulu yabadde ajja eddakiika eziddako. Nti naye Bebe Cool yateereddwa ku pressure y'ekika ekya waggulu era we kuba kutuuka yatuuse mu nfo. Bebe Cool we yatuuse mu budde obwo yataddewo ekibatu n'agamba mwana mulenzi amanyiddwa nga Alex Muhangi nti teeka wano ssente. Olw'ensonga nti Alex yadde tannamuwaayo yadde olwasa. Ti Alex n'agamba Bebe Cool nti mukama wange leka nsooke nkuŋŋaanye ku geeti ndabe n'ebitabo ngeri gye bitambudde, ngenda kukuwa essente zo. Ndowooza naawe akibulidde otegedde, awo tujja kuddawo. Bebe Cool alangiridde olunaku olwaleero olw'okuna nga 2 nti olunaku olw'enkya nga 21
agenda kuta oluyimba olumanyiddwa nga Motivation olwo ng'alujja ku Break the Chains album era agenda duta enkyange ennaku z'omwezi 21 ekitegeza nti Bebe Cool oluvannyuma lw'okutegeka Motivation Talks ze mulaba ate era nazo abadde azirinamu oluyimba lumanyiddwa nga Motivation oba Motivation tululindiridde mbuufu obwo era aka screenshot nkajje mu luyimba olwo wadde nga terunnateebwa, but there is automatically a teaser that is moving around to confirm that the song will be out. Definitely that will be tomorrow. Kali mbadde nkugamba Bebe Cool we yatuuse Alex raagamba ati alida naawe tukuganye sente naawe Bebe Cool kati naawe ensi embeera eriwo ogiraba ko Bebe Cool embeera ngiraba nga wategese show nze waŋŋambye ebula ssaawa busaawa n'onsazisaamu pulogulaamu zange gwe Alex mwana gwa Alex ko Bebe Cool mamizi we n'atuddewa benazze nabo baliwa banaye tugukume tugende kati doza Alex n'agamba naawe kati Bebe Cool ayagala kugenda kati gwe nalaze ko Bebe Cool nze ngenda oba toyina ssente kyogamba abantu bonna abatudde awo tebasasudde ko Alex kati ze kwogera oyagala nkole ntya ko Bebe Cool njagala ompe ssente twagala ekintu kimu ssente Alex yakuyise kusaaga Agape Christian School lisangibwa Buwama kuli Katebo somero lya Kisulo kyokka liva ku nursery paka P7 eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo abasseddiyo omusunsuzi agaliwo gwe mukutu kwe muli era kwe mubadde mulabira vidiyo eno kati mwagala okuŋŋamba nti ng'olabye vidiyo n'ogituuse eno nga tosubscribinga nga oba okugirayikinga